Inze full figure, I respect you, Madam Advisor. Catherine Kusasira, I respect you, Madam Advisor. Balam, you're my uncle, you're my founding father. But Jomona Monanze, Bonabona Kolagana, Voiceman, Tomala Wadewao, Wisdom Kaye, Bani, Bebe Cool, respect one Rasta Kugamba. Bebe kunsonga ya Bebe Cool ye nyini, nti recently abantu nga bafa. Waliwo post je yateekayo. Ekifo ky'okuzaamu abantu amaanyi ate nafanana nga again supporting that violence mu budde obutali bwawala ate nateekayo nga yeetonda. Yali support anze abantu bamukwata mu yali supporting abekalakasa oba yali supporting abakuba abekalakasa. Abakuba abekalakasa toyinza bbandenya lwa nsonga omwekalakasi. Ye owa police bwabera jjo gumbulula abekalakasa. Bamugamba bagambe baveewo. Bolaba bajja gy'oli kuba mu bbanga, bolaba bachajja shoot ku nnyama. Eyo order buli omu agimanyi. So kati kiri gy'oli gwe omuvubuka munnange kifa nga nze nvuddeyo neno campaign mbagambe nti nedda. Latif Sebagala wapostinga ku Facebook nti no buli omu gy'ali tandika. Totandika akulimba mutabani we lwaki tatandise. Oba ye lwaki tatandise. Ekibiti twakina nusu 10. Taine motoka Latif Sebagala jeko mupiira gwe agule ekibiti nusu 10 nze muwa mafuta agende wali ku Kampala road ya 10 tasobola. Avayo ne yeetonda Bebe. Waki yeetonda nga already idea jamanyi gyateka mbantu yali ntuufu. Humanity nawo tuka n'ogambo wayi maybe nakozemu ensobi maybe ate baba yeetonda kyakabi nnyo wali abateetonda nga takoze ensobi. Akoda abantu mugende ku street abana bafudde tafuddeyo beetondera. Wabula avuddeyo kimu n'agenda ku office ye kamwocha mbunaziika n'asaba abafudde Katonda balamuze kisa. Gwe ng'ogenze. Okay, Ashbaga tumalirize. T-shirt mulinga abazikaka abantu. Nawe Bebe Cool afukamira agiwo omukyalo. Waki extent mutuse kuyo kufukamira. Oko sikukaka, that's respect. For it? Yes, that's respect. Ate Bebe Cool musajja mufukamize, afukamirira mama we, afukamirira President Museveni, afukamirira abantu. Si kipyanzo omuntu kwesaba nkonga afukamidde. Banji ne Bebe Cool musajja afukamira nga yebaza. Knowledge wafukamira kuwa omuntu t-shirt. That's respect. That's respect. Sikukaka muntu. Araba watawavayo nagamba kati t-shirt muzitukaka notuka ko bagamba bugambo ki. Bazigane. Wala bekajigana. Wala bekajigana. Wala bekajigana. Anedda. Yeba nange mbakubanga amawazi nezanga ana nandisanyuse. Bana nefuna omuntu azewulire sente ze. Ante no t-shirt egula mitwalo 5. Nanga bakuwa t-shirt ne bubera mutwalo gumu. Mama twinza okunyumirwa Kampala. Nti Bobi Wine akola statement n'agamba nti bannange tuli wano mu Kalamoja naye babatundako ettaka lyammwe ne tubulwayo omuntu we n'alema asobola kinnyonnyola ffe tutwala kya bukundi Bobi Wine for example kati ng'ekya Busoga nti bannange Busoga ebikajjo babagaana bitwala mu Kenya bikola ki naye nga teriyo we n'alema asobola kujja kunnyonnyola nti nedda kyayogedde ki kitegeeza nga kyayogera Bobi Wine kiba ki kituufu lwansonga teri yasobola kuvayo kutubuulira kiriwo Katashbaga ye najja n'atuyita nga yakoze project yakunnyonnyola bintu bye tusobola kukola after elections ti no violence abavubuka banaite mwetamu bya violence temukola bitya bwe bityo naffe ne tujja ne tuba part of it for the first time nyambadde ku t-shirt nga ya yellow nga kuliko ebigambo ebigamba peace yes. Niye katutu omusajja talina bya gusona Ashbaga talina bya abanja tayisawo ka project Museveni kunonya kasente. Ne waba ayisawo kubanga Katashbaga gambye nze lunaku mbyogera ne mugamba wisdom alimba abantu b'enaare mbali siro omwana akunnyonnyodde ebintu byaleeta naye bamulaba bulayi naga hawletse project ennungi ne bikomaawo ate nga balina sente kati ye ne yeeteramu ssente ze najja n'akola ng'aluŋŋamya bavubuka butakola violence kubanga nganze bwe mbagambye nakoseza layini ya kojja wange Made in Sereko Sebuliba owa CBS agamba nti nno gumiikiriza gavumenti eriko gy'oyagala ekole ki ekusange ng'oli mulamu so nange ne ŋŋamba bannaye temwetaba mu bintu bya violence ekyokubiri nze ne ŋŋamba security ye Uganda buli muntu yenna owa security akola amaalo najja lwakwanga nkwata Bobi Wine n'amukwasa fujjo n'amukuba eri abo ba security tebaagala President Museveni tebaagala kola abo wa security ajja nakwata Bobi Wine n'amulinnya n'amukanyuga n'amuzunza oyo wa security abatayagala Bobi Wine abayagala President Museveni agwe abatayagala President Museveni abatayagala President Museveni why kubanga ebyo byamukwata international community ebiraba tosola kubanga Bobi Wine teyenkana captain teyenkana oyo major oyo
tosobola kumwenkana. Bobi Wine now is a brand. Osegedde Kaye owaayi abanalemu nga mwekuba full figure takiriziganya na Catherine takiriziganya na Balamu takiriziganya na sente anti kakati labayo waliwo abantu abamanyira okulya sente z'obwerere nabera abamanyiro zikolera mu campaign kati campaign ya guno buli omu alwana ushobora bevuma bwevumi sente kati sente ze zibatta kuba kakati labayo eno scientific elections kakati buli yali akabaze yewola ettaka yewola emmotoka nga amanyi ngenda kola ku 7 sente kati ziriwo kati buli omu alowooza lwaki bevuma buli omu alowooza nti ono yalyako munne sente ono yandyakezange kati kyebaliko kyova ate bakyevuma nnyo ojja kulanga beekubye n'okwekuba si be balina emmundu bajja kwekuba abo okisegedde ensonga eyo yennyini njagala lwaki Bebe Cool yavaayo jojuzi n'apostinga byapostinga ate n'amala ne yeetonda anti waliwo kati kankubule ekyo bakiyita batye waliwo kye bayita being wise and being a fool. Being wise and being a fool. A fool is someone who can make two statements at the shortest time nga zonna nfu. Omuntu wa kaliba yoyo chali goyogedde manyi kati yantamye nzisagala mwogerako. Tosobola kutuuka no fool. Tosobola kutuuka ku level eyo. Nobanga ku level eyo tuuka okuwandika nga byowandiise kwegamba banga anywedde walagi n'obiteekayo. That guy is not Muhozi. That guy is not who. That guy is not tali mu first family. Tovaayo n'okola post ezo ng'abantu babase nga n'abantu be basse tebabadde mu kwekalakaasa. Tuli wano tuli mu kwogerera abantu beenenyeza banemusonyiwa President Museveni bannange bambi President si yakubye abaana bammwe amasasi nga a fool comes out ng'akola post nga ye ajeewaanisa. Kakati ffe twasalawo kuba bagezi kubanga tukyayagala ensi eno. Neebaza nnyo Maama Lumumba yayogedde ekintu n'agamba mwe abantu abali mu kwogera ebintu by'ekisiru musobola okuba mwine emmundu nga mwe babakuuma naye mujjukire nti famire zammwe tebazikuuma. Maama Lumumba yakyogedde kati those such fool people who are making statement mujjukire nti mwe musobola okuba mwine obumundu mutambula n'abasefusi naye nga famire zammwe baziraba. Golowooza statement lwaki Museveni si yagyogedde? A statement lwaki si yagyogedde? Because the guy is intelligent. Tosobola kwogera bintu abantu bakubya amasasi waliwo omukyala yannumye nnyo w'NRM yazaala omwana omu bamukubya amasasi otegedde nga a fool comes out to make such a statement. Neebaza Maama Lumumba yafudde n'abagamba buli ayogera alowooze nnyo nga tonnayogera because byogenda okwogera osobola okubanga gwe fool gwe olina pisto naye ng'abaana b'abaana bo tebazirina. Yafukamidde ng'agaba t-shirt kino kifaananyi ki kye mulagamu eno anti mukopi kyekugambye obukopi oyo kati omanyi abantu abamu baagadde nnyo ssente n'ez'obwerere kati balina fukamira kulaga nti no bakola nnyo era ojja kulaba President Museveni Katonda watuyamba n'ali akalulu kakati ojja kulaba nga bebagenda wali ffe twafukamira nga kiri kye yakola wali ku Ronald Mayinja n'afukamira naga ffe bakaada bagambye kaada era gwalina okulya buli lunaku. The problem is kati akola nnyo n'okulaga nti afukamira nnyo kubanga ayagala ssente ye amanyira kulya ssente za bwerere ffe katujja tulya ku zaakasiikirizo Bebe Cool awo yamanyira kukola ki kulya ssente za bwerere kyovola ajja fukamira akomba amakombo n'omugamba agenda mu latrini ajja kugendayo lwa nsonga ayagala kulaga President Museveni nti yakola ennyo. Olaba kati bafulu figa abo basepapa bani bagaye tebakola Balamu bagaye tebakola naye kati yalina okukola yo ojja kulaba n'omugamba nti byali wali agenda kujja. But who is Balamu mu NRM? Akibagambye nti Balamu naye muwagizi nga ye. Who is Balamu mu NRM? Balamu muwagizi and businessman naye kati Balamu gwe mulaba afukamira naye gwe obeera omuyimbi nze kyennenya ku kyali wammwe oyo nti kati ojja kutta State House oyo kyali wammwe such fool people fukamira fools. Kakati kankubuulire ogenda mu State House abantu bonna ba State House bagenda tandika otujerega lwa nsonga mwenna babalabanga oyo fool nti Kaye. No, you cannot be on that status nti simanya Bebe witi Bebe fool wanji fool chovola bakuba banne akuba King Michael akuba bani akola statement ezitakuteka abantu bafiiriddwa abantu nga you a fool ovaayo ng'okola statement ezo you a fool.